omuyimbi Irene Namatovu era nga ye mukyala wa Honorable Wekakuto omwami Geoffrey Rutaya maziga merere birungi si birungi ebe ne bisingakao byogenda ate okubeera nga olaba mu katambi kano kenkuletedde maniriza ko bulumja sinzira okubeera nga ate agobera. Welcome you to another edition of Fad Pro UG. As usual video tanikala liking sharing irako abalala ate na wasobola okubeera nga ate batwegattako mu ngeremu oba endala nyongera okubeera nga ate mbanirizaako mwe abakatwegattako wonna no tubeerawo n'amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna yonna tula butuuzi awo subscribing bw'oba tonna kubeera nga subscribing ka notification bell nawo kateekeko kajja kubeera nga kakujjukiza oba kajja kubeera nga kajja buli lwe naaba ntaddeyo update ojja kubeera nga ofuna butereevu amawulire nti kakati ate waliwo ekipya ate ekiguddewo ebya Irene Namatovu kamere nga ate mbikuteerawo wamu n'obutambi obulala bungi nnyo mu maaso awo era still ku biki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda temuvaawo. Mami, ngatabana kola byonna. Saba kwako interview. Yangu nyo mpola. Zije? Mami. Ngenda. Bajiita complaining mama. Omwami bamuyitire. Teyankwana kyatu temulogi. Namwoleza engoye nemugololera sembera wano nefumbira abaana be nemboleza sembera wali lwali olwo ngero sembera gwayitanga nazaala wazaala mukyala wo oli gwe nasangayo ng'ate taliiyo nayingira maka nga taliiyo ng'aleseewo obwana bubonaabona sembera wali najja yandeetinga ebbanga neyeegayira muto wange Aisha gamba mukulu wajja nyambe abaana bange babonaabona ajja mbeerereko nabo nga kinjagala nembeera n'abaana nembafumbira nga buli wefumba emmere mbabuuza kiro mukyagala nti ye maama fumba nembateekerako n'emmere gye bayita kivuuvu abaana ne baŋŋamba emmere tujagala tulya bulungi ekyemisana naye yakomawo n'alya n'emikwano gye n'abaana ne tulya ne tusiiba ffenna bulungi mba ndyawo olw'eggulu tugenda kulya kyaggulu nsijula tufumba amata bulungi emmere kuba twali tufumbidde ddala njagala kujjula ku geeti mpulira ebyesitategeera abaana eri ne bongeza wuufu nageza omukolo gwa Fibi gwanyumidde ya Rabbi Mungu. Omwana namwambaza gomesi nga ziri ku pointi temati mwatende omukolo gwa Kasirye Mariamu ono Fibi ye yaze tawina omwana n'ayambala gomesi la hawla masalli ekyo ekigambo nno kya rama Amina ngajja munesirako okopa ekigambo kya bulaka mu mamani nkopa nange ntana abantu bangi ku app kuno omuntu abeerayo nga teri amukina wadde kannika kiki mwafiibwako embwa nga terina kushina nti munnange enjagalo gye tutandika okubeera ffenna kale kawundo kakubye eddirisa obeereko awo nga tolina pressure wa rent e Kampala naga Fibi yawasizza omusajja naawe wasa owogo bina tomwagala nange omukolo gwa Fibi gwasinze n'okwanjula kwa mukyala Binde kyokka nga bbawe yali mu America obulamu aminzolo kyewatukoze banamyerago boku app kuno basembye nakyo mukama nze ku app kuno kwannemesa n'okulaga ensi omusajja we yakyala ewaka nze nabikweka sigenda nabigamba eduniya okuddako abaliyita mu ssimu yange ne bahakinga ebifaanani nange kati waliwo ebinamudibo binamukade associations kati waliwo kiri kyazaala kikyakulukuta amabeere ngamba kilala naye n'okisanga nga kiri kwasamira Habiba omwana omuto atambula nga atudde kiryawo tekirina pulaani kubanga gwelala mu myaka gy'olina wali tolowooza kuzaala kubanga wali twogezesa nti olinga Fibi
nti munnaye nkangeze senda bo banzaala oli kikazi kikulu wazaala dda abaganda ebikazi ebikulukulu ebyoku atukuno ebyazaala edda mweweeko ku buleeki bigenda ebizaala bbira mpango ebyo bya Dr. Halima yagenda ne yeesiba ku kisajja ekikadde ekitalina kiddako wuuyo azadde afunye olubuto kati saa zino ali awo azunga buzunzi na lubuto ne gyali okukuliza omwana neera si ye taata lubuto bikazi mmwe ebikulukulu muzunga ki mu butuufu ddala nze ne bagamba olubuto olubaluuza ani ne sasala ozaala tolina musango lujeemu gasiya buloolo embwa z'okukyalo kuno Dr. Halima yabadde ku mukolo nga yenna tawera yenna tayala Dr. Halima ensi egenda kunyiga ekufunze wajjuse n'olunaku lwe walyamu mukama we olukwe eyali akubeererawo e Kampala olowooza nti oyo omuzeeyi gwe wafumbira ow'ekiwalaata watuuse nnyo olaba ono omusajja eyakusiba nniko ow'olubuto eyatwala obusawo bwa sukaali 7 ewammwe gye wafumbayo emyezi 4 olwoyo omukadde ali mu myaka gy'okufa ye bw'ona aguma ennyongo oyo ye omufuga anti agenda kufa akulekewo. Njagala owuliriza akatambi ako paka gye kasembera buli kigambo ekikalimu njagala okisengejje naye ate singa nnyo okusengejja mu ddakiika esembayo ndyoke ntandike. Lubowa Dini Lubowa teyagenda na mu karantini wa COVID waggulu gye babasoosa ne tumuwerawo woodi ne tumuwa obuliri obulungi ne tumuwa emmere yaffe ng'alya ku mmere yaffe. Dini Lubowa saava ne bamuwa beyiro. Ekyo kye badde manyi okyerabize. Sisobola kyerabira nze nasonda sente. Bwe bamuwa beyiro yakakadde bagamba ya miliyoni emu okumuta. Edi mutwe kati ate wafuukira ddala kadeyideyi bw'otyo oli otya kansooke nkubuuze kuba tweddira gumu sooka osirike siri mu kuyomba omanyi lwaki nkukubidde Edi mutwe oli kyali wange gwe nalimpa respect ey'amaanyi kakati lwaki atodda mu bantu n'olimba Edi mwampa disente kakati bino biri off record mwampa disente kakati lwaki atodda mu bantu n'obalimba nti mwampa sente omusibe ayinza okumpa sente mu kkomera Edi kankubuuze Edi listen Edi soko mpuliriza Edi mpuliriza Sky Soja mwana wange soko owulirize njagala nziremu bye nkubuuza toyomba kuba ate gw'oli mu kuyomba ng'onganya okuyomba Sky Soja mwana wange Sky Soja mwana wange nze nali mmanyiddewo nti ne Kalema ali Nairobi gy'asiraanidde mmwe mweyogerera ebintu byammwe njagala ombuulire Eddie, let me tell you this. Let me tell you this. Mpuliriza Eddie bw'obanga oyagala kujja mu bantu kulimba lwaki tojja nenkuinterviewinga gwe Eddie ojja nakabira ku seeti gwe kankubuulire kati nno neeno njirikodinze kankugamba amazima neeno njirikodinze Eddie kyagala odde mu kulimba abantu tonsonderangako yadde siringi 10 kyemanyi nti nalya capati y'omukomera that one I accept ate saasulako naawe nze eyali andabirira bamuyita semwogerere waali tolimba bantu tolina kye wali onkoleddeko mu kkomera tolimba twali tuzanya draft n'enkulekayo omusibe osobola okunsondera sente ate nze n'ensigalayo osobola okunsondera sente nze n'ensigalayo gwe n'ofuluma
kyenkubuuza Edi leka kulimba abantu nze tolimba abantu tosondangako ku ssente kubanga Edi tewalina yadde 10 mu kkomera tewalina ssente wali ozijjawa mu kkomera Edi ssente wali ozijjawa mu kkomera nze najja awuseba onu special order kasasiro twali eri omutwe omunene agambye nti nno ki nze najja awuseba onu special order teyali ku order wabula yali ku special order singa yali ku order kyali badde kitegeerekeka kubanga nange omuntu wa wansi ntowa naye special order omanyi ekigambo special kikitegeeza omanyi order ejja naye nga bagisabise mu kibaasa ky'obwa special nga tezzenga nnuma nti ezze buzinga order wabula ngezze special order omanyi omuntu yekka mu Uganda atowa special order olowooza waliwo minisita asobola okutowa special order olowooza waliwo omuduumizi w'amagye asobola okutowa special order olowooza waliyo RDC asobola okutowa special order olowooza waliwo opposition asobola okutowa special order olowooza waliwo omuntu wa bulijjo asobola okutowa special order wano mu Uganda oba ne mu nsi yonna special order etowewa omuntu omu y'oyo abeera atudde mu mutto gw'emmaaso era nga order ye tesobola kuzibikirwa kkuba eringanga mazzi ga mukoka erirya buyirizi ekkirira bukkirizi tewali kisobola gizibikira tewali osi ow'amakomera asobola kulemesa special order tewali mulamuzi asobola kulemesa special order sekigambo special order kifaanaganako ne directives orders directive orders zitowa omuntu ogu y'oyo abeera atudde mu mutto Museveni gwatuddemu oba y'oyo abeera atudde mu ntebe Museveni mwatudde era nga special order esobola okugamba nti tututte wano amagye without approval eya parliament senga kino kiba kyetaagisizza special order esobola okugamba nti state house esiigibwe erangi nga tewaliwo approval kubanga eno special order kiri mu ssemateeka omwami oyo okukozesa special order that's why nabagambako gye buvuddeko lwaki twetoolola n'ebisiyaga ng'omusajja atukulembera tayagalira ddala bisiyaga era bimuwunyira ziizi atowe butozi direct order newankubadde tuwalampa newankubadde tuwalana naye bw'anaatowa directive order oba special order ku bisiyaga fenna tugenda mukubira mu ngalo ekyo kye bayita special order special order esobola okuta omusibe eyatta omuntu nga special order emuteereddeko ekisa era mu buli nsi waliwo omwezi gw'ekisa ng'owa special order alagira bulagizi nti ono musonyi alabika yeemenyeza ne bw'atakiteekako nti alabika yeemenyeza n'agamba bugambi nti oyo musonyi kiri mu mateeka kubanga y'alina special order y'alina direct order kakati twebuuza Dini Lubowa Sava special order yali ani era nga gwogamba nti gwaliko opposition Kyagulanyi Mukyama mwe batuufu Kyagulanyi Mukyama ng'oli wano essaawa eno ogamba nti wali ku special order eyani njagala okusooka okwebaza muganda wange Edi Mutwe olw'akasimu kano omujega agambye nkulikoodinga ye ng'alowooza nti alikoodinga Edi Mutwe n'atamanya nti alikoodinga ye Dini Lubowa Sava special order yali yani era yali yaki ebintu ebyo byonna byetaagisa kubanga wewali abasibe ba National Unity Platform mu makomera gonna gwowa special order n'ogenda gye baali ekitalya okuva lwe kiri nti wali ku special order baali bakusindise kkolayo ki we bakusindika ku special order nga waaliwo ebyaffe kakati essaawa eno wakalu lwaki tebakutumayo ku special order lwaki essaawa eno tebakutumayo ku special order lwaki bakutumirayo mu budde obwo buno obusajja bulowooza nti bulina amagezi buno obusajja bulowooza nti butegeera nnyo era bwali bulowooza mbuffe tuli baddandala tuli bakisate tujja bitegeera bugenda tukubanga point ku point mbwe nsekkirize mukwano nakugamba nze kunze temunnayogera era temuliyogera
ne bwenvaawo olunaku olwayo mmwe ne musigalawo mujja kusigala temunnayogera ku lwange mulowooza nti mulina amagezi naye ng'ate mukyali baddandala nnyo special order yali ani era nga yali akutumye ku ki mu bufunze olwanyisa gavumenti olwanyisa gavumenti olw'enfuga etali ya mu mateeka naye nga naawe okyasobola okugenda mu kkomera nga tolina musango gozizza nga toyise mu mitendera gyakugenda mu kkomera wabula ng'ogenzeyo ku lwa special order nkyo gy'olimba abantu nti bannange ndi ku opposition Museveni agende ono Kyagulanyi mukyamu special order yali yaki era omuntu ali special mu ggwanga muno yani